abantu okulowooza nti oli mwavu kebeere famire yo kababeere mikwano gyo okulowooza nti toyina ng'olina kyokka ofiirwa kinene nnyo ensi okulowooleza nti olina ate nga tolina kubanga embeera egenda kukuwaliriza okutandika okulivinga life eya pretense okutandika okulivinga fake life nga kyoli si kyolina okuba. Abantu bangi bava ebweru ne bajja e Uganda n'apangisa zipajero bitama ne baga nti olwatuuse n'aleeta emmotoka empya si yiye bw'abaddayo n'agizaayo kubanga babakubira amasimu agabawaana mubagambe tetulina kubanga bagenda kukuseka nga bakubanja apartment gy'olina e Uganda. Abantu bangi bava ebweru ng'ekimu ku bintu bye bakola kwe kujja wano ne bagenda e Sseguku ne bagenda e Munyonyi ne bagenda abasajja bazimba apartment zaabwe ezibeeramu furniture buli kimu osangamu kitchen osangamu ekitanda osangamu amasooka everything kibaamu n'omuwa $100 buli lunaku okumala ennaku 10 ze $100 oluusi n'abamu bapangisa 150 oba 200 buli kimu okisangamu. Omwana ajja kumakya n'akyusa amasooka n'adda wali. Ensi ekulaba ekutya era bawulira nti apartment mwosula buli otuukira mu apartment ya $2, $3 gy'emitwalo 7 kakadde ennaku 10 zomaze bwe bukadde 10 obusudde. Abaana basula mu apartment for 2 weeks, for 3 weeks, for a month bwe bukadde aga. Kubanga olina status gy'oyagala okuuma abantu oyagala obbalaga nti olina kubanga nabo balowooza nti olina kyokka nga tolina. Baleke bagambe nti tolina jangu omulundi gumu otandikire ewa nnyoko obeere ewa maama we wa kitaawo naye nga bw'ononya akapoloti. Balina kye babaagaza so tebabaagala era ekyo kye babaagaza bwe kinaavaawo tebajja kuddamu kubaagala. Era waliwo abantu nga bw'ava e Kampala n'agenda mu kyalo asanga olujja lujjudde timuseewajja balina kye bakwagaza. Otuule mu nnyumba wagenda nti baganda ebintu byagaanye njagala obbalaga nti yeno jiini gye nnina yambala bitishaati ebyo ne jiini yes ogenda kufuuka emboozi era ogenda kumanya ebigambo ebituufu ebiri ku mitima gy'abantu. Nze namulabirawo nze namulaba ne mmanya Jaguar naye ng'agamba yakulaba n'amanya Jaguar akyali mu muzigo gwa $50 agulemeddemu yamanyi abanaagwa n'abanaayambuka naye nga buli obadde ojjaayo abadde agamba anko nze namulaba ne mmanya talina lugendo. Ojjukira kye nagamba Tom saga nti wano bijja omanya nti n'emboozi bazze bagizimba naye nga tomanyi. Sirika beera mwavu sina simanyi wentandikira obaveeko. Onaagenda okubavaamu wiiki 2 z'obamalamu ng'otegedde enkwengeze eziriwa. Wano abantu ng'obawa tojja kumanya nkwenge kubanga n'enkwenge ejja kwagala okulya ate enkwengeze ezisooka naye lw'onaaba nga tolina lw'ogenda okumanya abantu. Yeekwese gyali eyo waka ate atambula azirina eno byajjanga tazirina yeekwese gyali ewaka gyali nze gambe gyali yaze essaawa 5 ez'ekiro buuda yamwisiza wafulu gye wali mu kikumi nemuserengese wagyali kaako Sande jangu oli otya tatole saali atya gyali bulungi kale sigamenti gyali bagenda kufuula discussion kubanga tebakyalina kye bakuggyako naye baleke bakufuule discussion ate osabanga Mukama embeera bwebanga tosobodde kugyessaamu Mukama agikuseemu. Waliwo akaseera we nayawulira enkwenge gwe wabalaba wakati ng'embeera eyo olemeddwa okugyessaamu ey'okulowoozesa abantu nti oli mwavu Mukama agikuseemuko akuwa abantu abatuufu ogenda kumanya ensi ye eriwa kati ddako ewaka otuulewo omwezi
yalaze kkube. Ne mu b'eŋŋanda ababadde bakubira amasimu ku mulimu gwa Finka munansonyiwa kanjogereko. Bagenda kutuuka nga tebakyakubira nti tokyalina koolina. Naye bamaakinge baaliwa ng'etuubidde, baagisa ng'etuubidde, baaliwa. Mukama yekka yalondamu. Ogenda kuyimba akayimba k'abaaliwa. Naye tosobola kuyimba kayimba k'abaaliwa nga Mukama takutaddeeko mu kali akasonda ak'omuliro. Ak'okubulwa ekyokulya n'ogamba kugwayita mukwano gwo nti nkubulire mugana ng'ekigaanye nyambisaayo omutwalo n'atakwogerera. Ogiraba? Asabayo 5 kati ono mumukolere ki? Batugeya wakati nga tetulina. Naye bamaakinge ensi eno nzibu g'emazima. Ebigambo bino tebabyagala. Ebigambo bino bibi. Naye be bantu be tulina. Omutuufu y'ani? Nange simumanyi. Naye kyensobola okugamba nti gwe oli mutuufu wo. Wakati nga tolina gwe weesiga, gwe kennyini weesige gwe. Wakati nga tewali akwagala gwe weeyagale. Wakati nga tewali akufaako gwe weefeeko. Wakati nga tewali akulumirirwa gwe weerumirirwe. Wakati nga tewali akunakuwalirako gwe weenakuwalireko. Ojja kusituka wekka era olimanya nti mu nsi olugendo olutambudde wekka. Abantu balumirirwa bye tulina, tebatulumirirwa nga tetulina. Eyo y'ensi mwe tuli. Mbaagaliza birungi bya leero.